nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okukungubagira Ssaabasumba Dr. Sipiriyani Kizito Lwanga eyafa ku Lwobukaga lwa wiiki eno era bingi bibadde bigenda mu maaso e Lubaga era leero lwagalamiziddwa mu maka ge ag'olubeerera mu Kereziya e Lubaga. Saala mukama okutugumya ate n'okusabira omwoyo gw'omugenzi kitaffe Ssaabasumba okuwummula emirembe. Ebyo nga biri bityo poliisi olwaleero eyungudde abawanvu n'abampi era bano babadde bakutte emmundu ne zimugemera wala okulaba nga embeera eri mu nteeko. Emmotoka za poliisi ez'ekika kya Jeep zibaddewo era poliisi akadde konna obwejja balawuna ekitundu okusobola okukuuma embeera. Ebimotoka ebizikiza omuliro nabyo obwedda biri bulindaala nga bigumbye mu kifo kino okwerinda embeera ebaddewo okusobola okutaasa embeera singa wabaddewo obuzibu ate zo ambyulensi wamu n'abasawo nabo babadde beetegefu okuyamba abantu bonna mu mbeera enzibu. Wabula ebyokwerinda bibadde Gulugulu kubanga enguudo ezimu okubadde Muteesa Nabunya ssaako ne Kabuusu ziggaddwa era nga teri wakidduka abadde akkirizibwa kuyita ku nguudo zino ng'oggyeko abo bokka abakkiriziddwa okwetaba mu maziika gano mpozi n'ababadde ne zi stickers era babadde bagezaako okuyitawo n'ekifuba babadde balagibwa okudda gye bava. Bo ababadde bagezaako okuleetawo obuvuyo balabiddwako nga bakolebwako era bano bejjusizza kyonna kye bakoze. Edith Nabagereka, STV Select, EY'ENJAWULO.